esangibwa Makerere Kikoni okumpi n'ekibuga Kampala ku Kananland. Omusumba w'ekkanisa eno Omusumba Lozias Bujingo gyasinzire n'akubiriza abantu tekigwanidde okwefumitiriza nga bokka na bokka bulijjo, era bw'atyo n'akubiriza abazadde tebagwanidde okuteekateeka abaana baabwe basobole okuwanganga ensi ate n'okweteekerateekera obwakabaka obw'omu ggulu. Omusumba w'ekkanisa House of Prime Ministers International Lozias Bujingo mu kubuulira olwaleero akuutidde bannayuganda bulijjo okufubanga ennyo okulembeza ekigambo okufumiitiriza mu buli kye bakola. Naye bwe nafumiitiriza toyina gy'oyagala kugenda kutambulako mu embeera yeetereere. Okola ky'osobodde kukola, amagoba n'ojjayo g'osobodde okugjayo ng'olindirira Mukama okuwa amagoba agasingawo ng'oteredde mu linnya lya Yesu. Omusumba Bujingo azemu okubuulirira ku kigambo okwebaka bw'ategeeza nti bangi bafiiriziddwa ebyabwe olw'ebirowoozo byabwe okutwalibwa ebintu ebitaliimu. Twayogera ku kwebaka oba okyajjukira ne tugamba nti okwebaka kisobola okuba nga kitegeeza nti walekeraawo okwewaayo nga bwe wali weewaayo. Bw'olekeraawo okwewaayo nga bwe wali weewaayo, Setaani asobola okujjako byonna by'obadde olina mu tulo otwo. Okwebaka kisobola okuba nga kitegeeza nti walekayo okusaba nga bwe wali osaba. Twali twogera ku sayidi ya spiritual. Okubuulira kuno kwesigamiza ku bakazi ababiri abaddukira ewa Kabaka Siriman nga bakaanira omwana wabula ne yeesigama kufumiitiriza okuzuula omutuufu yaani. Bw'oba owuliriza eyali nannyini mwana submission ye yali mpanvu, yalina kyannyonnyola eky'ensonga. Ennaku ze yazaalirako gwabeera naye gwayita mukwano gwe okuyita mu kufumiitiriza. Yakimanya nti mu nnyumba tewaliwo omugenyi yakyaddewo, baabaddewo aba babiri. N'olwekyo tewali mulala yakibakoze, omu gwabadde ayita mukwano gwe ye yakikoledde ddala. Abakkiriza bakuutiddwa bulijjo obulamu bwabwe n'engendo zaabwe babitambulizenga mu ssaala. Tofulumanga nga totadde bulamu bwo mu Katonda. Yonna gy'oli oba oli mulokole oba toli mulokole, waliwo Katonda eyakutonda. Mugambe Mukama ŋŋenda ne wakati mu lugendo lwange muyinza okubaamu obugendogendo obulala obugenda okujja. Omanyi nti osobola okuba nga okedde mu kikuubo ne bakugamba nti ate eri ku nabugabo wali ekiriyo n'ofuluma naye nga tekyabadde mu pulaani zo. Oba nga okedde mu kikuubo ne bakugamba nti ate eri ku Nasalodi wali ekiriyo, n'ogenda ng'ogenze kino na wakati awo mu kusala emmotoka ezo, mu kusala pikipiki ezo, mu kutambula mu lugendo olwo osabanga Katonda vange waka nga byonna obikozeeko. Basebo ne bannyaba ofuluma n'okuyingira kukulu nnyo. Omusumba Bujingo ayogedde ne ku bagagga bagambye nti bangi wadde ng'ensi batendereza naye abaana baabwe bakuze muwawe ekiviirako obugagga bwabwe okoma ku bo. Abagagga abamu bakaaba nga n'ekibakaabya si kirala. Abaana ababazadde, abaana ababaweeredde, abaana ababatutte mu nsi z'ebweru, diguli balina eza wano n'ez'ebweru, ne wabuzeewo omwana agezaako okukola ebifaanagana n'ebya taata. Wabuzeewo omwana alina amagezi agamba taata akoze kino na kino, nange kankole kino na kino. Okuweesa taata ekitiibwa okugattako kizibu okusanga omwana w'omugagga nga naye azimbye akeedi. Atabukidde abaana abawumbatuutu abalemwa okwekolera ne badda mu kulunkanira eby'obugagga eby'abazadde baabwe. Asaba ssente za mmotoka mpya, asaba ssente za kapito. Be basaba ssente za kapito baali tebaasoma na kusoma. Bano abasaba ssente za kapito baasoma, bafunye exposure, naye tebeetegereza bazadde baabwe wajje bavudde na ngeri gye batuuse batuuse. Bujingo alaze akabaata akolekedde amaka g'enjawulo olw'abazadde ba maama abakoze ekinene okwonoona abaana baabwe nga balowooza nti babalaga mukwano kumbe basanyawo future yaabwe. Abakyala tebasobodde kubaako kye bayamba kubanga nabo bangi obwongo bwabwe bwafuuka bwa kito. Abaana bw'ajja n'essomero lyasaafinze lyalabye Malaysia oba lyalabye China oba lyalabye Boston
ng'ajja n'omwana bubi nnyo nga bagamba dadi sente weezirire kabaana kuba mu maggwa kyokubanga tuwafuna tikitegeeza nti abaana ogenda okulaba nga taata nga bakutadde ku kisenge omwana ng'omusasulira essomero lye baagala nga basipendinga unnecessarily okunoonya omukisa mu Malaysia naye ng'ono taata gwemusaba sente talinyanga Malaysia sente yazikolera wano kebera taata yakolera atya sente wano. Mu kusaba kwa leero omusumba Alozias Bujingo alaze enteekateeka n'ekirowoozo ekyokulambulako ensi entukuvu eya Isirayiri. Tuli bakwano ba Isirayiri nditeekateeka wakine tulinnya ennyonyi nga tugenda mu nsi entukuvu tulabeyo. Aliwo agamba njagala ogendako mu nsi entukuvu kubira Mukama engalo ez'awaggulu Mukama akikusobozesa okituukako. Ne bwe ndibasinze nkututte kubanga ekituufu kirindi simanyi ne bwe batwala abantu era n'ekyenjogerako njogera ku kyakukkiriza naye nandyagadde buli mukkiriza aleme okuva mu nsi nga tatuukangako mu Isirayiri. Bikusakidwa Ora Gabriel ku lwa Salt TV Omunyo.